Ku kyalo Mweruka ekisangibwa mu ggombolola y'Ekiziba mu disitulikiti y'e Rakai gye tusanze akasiisira kano akazimbibwa mu byayi nga kw'otadde n'amataffaali ag'ebituli. Wano tusanzewo abaana 7 n'omukyala ng'ono ye maama waabwe. Mu kwogerako nabo we tutegeeredde nti we babeera ng'okutuuka mu mbeera eno bayamala kufa n'amulekera abaana. Omwami wange yafa, enju eyitulamu etonya, abaana 7 tebasoma, sente siyina. Taata bwe yafa ne tugenda owajjajja ne batugoba ne tujjanga ne maama ne twezimbira akanyumba ne tubeeramu ne baganda bange. Atubulidde nga bba bwe yali ayitibwa Nwahaba eyalumbibwa ekirwadde ekyatwala obulamu bwe n'amulekera abaana 7 ng'amaze okuziikibwa yasigala ne Nazaalo ebbanga liiryo kyokka naye n'amwefuulira n'amugoba n'abaana be. Ffe tusula mu kabaasi, enkuba etukuba, ekyokulya tukina kituliiramu, akabaasi nze n'akeeyombekera. Ekirungi omusajja yali yamulekera poloti eno nabo kye baakola engugu ne bazizza wano. Yali talina kyakkola ne batandika okuzimbawo akasiisira kano ne muwala be Patience Nayebale ow'emyaka 12. Omwana ono atubulidde nti mu kiseera kino eky'enkuba ayisibwa bubi naddala mu budde obw'ekiro. Kuba wettonya mama ng'atubika blanketi. Wettonya ng'atubika blanketi nze ne mama ku makya nga tugenda kulimu. Abaana bano bonna 7 tewali amanyi lubaawo. Maami sente zaamubula nakoma mu kyokubiri nga ngenda mu kyokusatu. N'ekyokulya okukifuna balina kusooka kukola kipakasi ku kyalo. Ebyokulya nze omubataka ne bampa emindi, ninze mu ndimiro n'indima ne bampa ekyokulya. Esente zefuna tuzijja mu pakasa. Nze ne maama. Margaret Namulindwa kansala w'ekitundu kino agamba nti abatuuze bano bamaze akabanga mu mbeera eno kyokka nga nabo tebalina kyakubakolera. Nwagaba wano yali yavaawo nga yagenda eyo mu malungu gye balimira nga bagenda n'omukyalo okulima. Gye yakwatibwa ekimbe n'akomawo wano ewa kitaawe. Taata we era ali ku mutala guno. N'adda wano ewa taata we era eby'enkomerero n'afa. Kati basaba bazira kisa okubakwatizaako babadduukire ewaakiri babazimbira akayumba ke basobola okubeerangamu kubanga balina poloti yaabwe mwe basobola okuzimba. Abatulaba tusaba mutuzimbirayo akayumba. Maama alina abaana 7 tasobola tuweera school fees. Taata waffe yafa ate tetulina atuyamba. Nsaba obuyambi mutuyambe mukombekera akayumba kabanza kafe. Ne kansala waabwe naye agasse eddoboozi ku lyabwe n'akowoola abazira kisa okudduukirira abantu bano kuba embeera gye balimu eyungula ezziga. Ne batuzimbirayo akayumba nga ka bisenge 2. Ono omukyala Namwandu mwasobola okukuliza abaana be. Abaana 7 kubeera mu kibaasi kinatulamye okugwa tekikyalinayo na buwangaazi bwa bbanga lyenkanawa. Kiri kumpi, kiri ku seeti era enkuba weetonyera ey'amaanyi n'ekibuyaga kiba kigenda ku ttaka. Abantu bano tebalina yadde ennamba y'essimu ng'okubafuna olina kukozesa ya kansala ono Margaret Namulindwa gye tutadde ku mboozi eno. Abaana bano embeera gye balimu tebasobola kubeera na biseera by'emaaso bitangaavu nga tebayambiddwako bazira kisa.